Mu kaseera kano tuli ku kyalo Nana mu Kikandwa, abantu abasendeddwa mu Lubigi omugagga Hassan Bulwadda gye yabagulizza ettaka era lyagenda okubasenza nga lya eka 5 nnamba okulaba nga bonna badda katulye kubamu ababiraba obulabi kati abatamanyi nti nno si bya ddala naye kyampisa bubi kyampisa bulungi naye kirungi nti ndi mulamu alhamdulillah kyekisinga naye embeera gyempitamu tusula wabweru okulya kuzibu okunaaba kuzibu kubanga kyerereza essaawa zino omukyala tulinawo okunaabira buli kimu si kyangu nno obulamu bwe tuyita musibu bakusula mu mpewo n'abaana alina omwana wa obulamu bwo bubadde butukalubirize mu mbeera gye tulimu ewantu we tusula si walungi mpewo nnyingi ziri nnyingi n'ebyokulya naye Hajji bwavuddeyo n'atuwedde abantu era tuli basanyufu nnyo tumwebaza ayongere okuba n'omutima omugabe era n'abantu abalala balabire ku ye baveeyo bajje bayambe abasigadde naye bwavuddeyo ng'omuntu tusaba n'abalala abagagga abaliyo betumanyi tutamanyi kubanga bamumanyiza erinnya ly'abaddeko naye mbadde simumanyi naye obanga yavuddeyo najja n'atunoonya abantu baatamanyi n'asalawo atuyambe tweyanziza nnyo tweyanziza ekikolwa kyakoze Uganda tusaba n'abantu baveeyo batuyambe sente singa omumazi abaana baganda olina wabwe awo bwe bakuumidde manyike nkaabwe ate nako kanzinyibwawo ate nga nakola kinene okukafuna tebyali byangu byesinza kubannyonnyola wabula singa amanfu ekino ngasobola otulanayire mu nnyonnyola asobola omunnyonnyola amanya bulumi ki bwe nayitamu okufuna abantu abo bwe bulumi bwe nawulira obwo era gwe omulanga gwe nakuba nga mpulira obulumi bumpiira ddala eri munda mu mutima nga ndabira ddala nkomye siina kyakuzzaako kubanga bye nakola nga buli amanyi sikyagayinanga kuze nakolanga n'amaanyi oyingira emyaka 3 obulamu bwongera okukendeera buli kimu kyesoma tokyasobola kukola kyewakola ku myaka 2 tokyasobola kukola kyewakola ku myaka 2 oyingira emyaka olina otandisa obukadde naye obadde ogamba nti obukadde bukugiddwa adda mazima ddala onsuubidde kuddamu kukola ntya nfune akakolone nzemu nkole nfune ezizimba olwo ngenza okusigala nga munda nga nina abaana ekiseera kituusa okunyinaabako naye ndi muzibu nabo tebeesobola tebasobola kujjamu nabo beekolerera kuba bulungi kubaako we babeera tuusa omulamu okugunula mu kazigeeyo ate akaleese nnyo okuba obusobozi bwange sobola kuba nsaadde ddabo luumu mba nina kunoonya singo luumu olwo abaana bakula kuba buli mwaka ogenda teguddawo buli mwaka okugenda guba gugenze omwana ye yeeyongere okukola yeeyongere okufuna ebyetaago kale embeera gye tulimu sinungi wabula twetaaga abazira abalala abasigadde abalina omutima oguyamba beeyongere okutuyamba mu mbeera gye tuyitamu bannange sinungi essaawa eno Hajji Bulwadda Hassan abawadde kikyozzaako mu kaseera kano twandyetaaze kuzibu naye twetaaga okusinga kuba obusobozi okusinga ttaka zange essaawa eno nze sijja kwogerera mulala wabula nze ettaka balimpadde wadde telinatuuka mu mikono gyange naye ndirambudde bweriri era agiraze Bulwadda alituwadde naye kati ekumala okutukolera endagaano n'okutusalira buli muwaayi tujja kwetaaga okuzimba naye nganze sirina busobozi buzimba wabula wabeerayo muzira kisa yonna asobola okunnyambako badde musaba nnyambeko ku ttaka lye batuwadde sobola okunsula n'abaana basobole okusoma nga tebalina we bava erinnya nakawesa Nuuru essaawa eno bali mu kusenda abantu we bagenda okubeera bali mu kubakolera makubo mu kaseera kano aladise essaawa eno abantu bw'ab'ennansana bafunye we balaga bubaka ki bw'oyinza okubasiibirira nabadde neekweseemuko ku lw'amaziga g'abantu ate nga n'amaziga g'abantu abamu baagereetera
naye essaawa za leero Haji Mulwadda Hussein aziikuddeyo Hassan aziikuddeyo kye nabadde nkoze ki neekwese. Ekituufu kya byonna Nansana kibuga. Bw'otunuulira miles eziva mu kibuga wali teziwera na 5 paka ng'oli luddawa oli Nansana. So ensonga yonna eyo ebadde ebeerawo ng'abantu bajja bamyuzika obutonde bw'ensi. Naye njagala kwebaza omugagga ono kuba nti avuddeyo n'awuliriza eddoboozi lyange, n'awuliriza okkaayana kwange, n'awuliriza abantu baffe. Abantu bano abamu kituufu bali innocent. Ekituufu abamu Neema yabawooninga ne basuulayo bannaggamba. Abalala bo babbi b'amataka era be bayiwa amataka mu ntobazi. Naye njagala kubabuulira mwenna nti pulezidenti kuno omulundi gwonna ali siriyasi nnyo. Message eno egenderiddemu. Executive Director waffe omulungi ennyo yakoze omulimu omulungi gwakasa okubeerako mu Uganda. Eviction zize zibeerawo naye nga ziri selective. Kati wano ndaba ku mulundi guno basenze buli muntu. Era amawulire agaliwo ku bandi batasenze era kisaanidde okuba tebabakoze eki tebabasenze. Naye olwettima bannayuganda era bakyayogera ku bintu ebimu n'ebimu. Naye essaawa za leero mwenna temwebaka nga temusabidde omugagga. Saba Katonda anamusaasiramu amulamuze ekisa wakisebe. Lwaki osazeewo okuyigira abantu bano? So kuyimirire buti. Abantu bano ekisinza obbawerekerako kubanga omulimu ogubeera blessed omulungi gavumenti ekola ki. Abantu balingidde ensiko eno nga nsigiri twali bayisenga batujju oba terrorist. Naye omugagga yantuukirira n'aŋŋamba kituufu kyepuliriza abantu babasenze nti abantu tugende ku ttaka obalabe. Era abantu bawandiikiddwa era omulimu gwange gubawerekera leero. Twekakasa ekifo ekinkwasibwa nkikwase LC ne bakansala naye ng'omulimu omukulu diso wange owe Nansana Municipality Kazoola yalina okuscreeninga abantu abadde ku ttaka lirwa eryo. Tetwagalako bannakyegwanyiza, tetwagalako beegomba era mulaba tractor yekola omulimu gwayo. Tusenda makubo okulaba nti buli muntu akola ki kino kye bayita okusaka n'okufa ku bantu bo ne gavumenti okuba erina abantu abalungi abategeera bannayuganda kubeerayo. CBS kyali ku lusozi naye ngenda vaayo nga nakunoonya. We nnakwatako mu kaseera kali wali okaaba nti lwaki oyagala omuzira kisaabeereko waakuwa weggame. Kati essaawa eno ofunye w'oli ki ky'otandikirako? Era kamwenyumonyuka ndi musajja musanyu bagambye wala magombe kukiteri wala owulira. Era tuli basanyufu nnyo era tusanyukidde ddala omukama waffe kubanga Adisa atuleetedde omukwano gwe nakukawenja nandi twamukaza kubiri akawenja kubanga atambula lwakawenja atali ono naye okumotoka nago Hello? Allez, c'est on est dit les questions. Waji? Ndi mufiru. Seriachi. Kolachi? Emotoka ekoze eki? Wanje? Hello?